Alright. Ate bulambalemba banafa bakyotera film production nga bulijjo mu bina Uganda era bebeetisse na kano nga Duncan Digital Studio bebakataddemu omukono waggulu eri waggulu okubaga katutuukako bulambalemba saaba kunyumirize netandise ekina Uganda batugeetosibwa mwana mola Namugga Immaculate agenda kubanga kuweerezanga ime mpozi n'omukulu amanyiddwa nga Ronald Omusiru ate nga yakoze ne ku bufo efirimu eno etandise Nabata Vivian ajja kuba kuweerezanga maama Nabata Vivian omuwandiisi waako ye Muzeyi Kalyama ate nga naye mwali mpozi ky'omuhendo Angel ajja kuweerezanga jjajja saaba kunyumirize netandika Bampito Mugave Mukibi Uganda produced and directed by Duncan Katala ate nga naye mwali batugambye nti ensobi ya maama manyi nti nokujjangeze jangu tululiye eringa lwamu nalina akabuto olyoti kalinga nga kambwa naye kati mpeweterako waggulu nti ngende omanyi nga ne laavu egeza mwana gwo nvubika laavu avubika muvubiike eraavu agimuvubika buvubiisa hane baitati ebyo birina gwe biruma wano efirimu yiino munange nga twolekera obudde buli omu abeera anoonya 10 budde bwa misana kakati abantu bali we bavaayo badde ku mabbali eno balina ebbaala we beetundira tugenda okulengera Saalongo Uzaifa unazo okutemesaako y'omu ku bagenda okulya kuzaawano esente soko yimulire ndabe mwenteeke 15 twala muli kati bamusabye 15 ne yeekangamu ne bamutematemerera osooka nojjako luumu ya mitwalo 2 ko yompa luumu namba ngenda gisulamu mwezi ye Saalongo Uzaifa ye ne yeetikawo erinene ne yeeyongerayo kati nze bandese ku mukolo bannange kankubire kagayi kange naye kajje kantegule kati sirina kyakkola namukubyerako nyenze neetemesa ekintu kiri anti ekintu kyafutiro kimanyi kimasavu ekinene ekyeru nkitemesezza kinzijeko emitwalo 10 sebo bankubye emitwalo 15 naye era ndabye weziraga 15 ndabye weziraze kisava ini 15 nawe obadde ogula kibakutereddeko lisiiti famulina wali oguze ku mukazi ne bakuterako lisiiti era gibaddeko wegiraga kwajjukira ebiri gibadde gigenda ku luumu ebyokunywa obiteekawo okitegeera era nga 15 gijjamu okugamba ndowooza oba bwasituddemu naalaba nga 15 gijjamu ate n'essanyu lyennyini olifuna kati ze sente nzirina alina woteeri alina edduuka atunda alina eryato eriregira bye kwegamba alina esente kati azigirira mune nti nawe genda maaso otikulengako ku bintu gundi oteekamu sente lwaki otikula obunyiikuuzi tikula ebintu ebitegeera bizinesi oyina naye kati nange nkyanoonya wensobola naye gwogira otikula egyo eg15 nze nja kuyitiranga nnyo mugina eg10 mitwalo gumu 2 yamugamba nkuzigirira kiri 15 wogitadde omala n'ogiraba nako egenda maaso kakati tudda ku bbaala ku loogi era nga wanabola we beetundira gye tusanga munnaffe amanyiddwa nga Duncan Katala yakulira luumu za wano bamalaya mwe beetundira sooka ojje omanyi nabatasi kutegeera ekyo bwenfunira bakasitoma nengo bakasitoma mukaaga mazima wana badde nawe inenge gyonzi jamaze nkoyo obusente nawe nkujjamu nedda kyali badde wekiti ngenda nenkusetingira bakasitoma mukaaga mazima ne bakozesa ekintu kyonna n'omu nenkubeera bwerere nze nganze gwe bateekawo nawe owulidde ebizibu bya Kataala abasajja nkuleetera n'okola bizinensi ku bizinensi okitegeera niye tozaako wadde akantu kati ate nze saagala ssente bwogirawo oti nange nontemeraku abasajja eri we babagira bufuna bakasitoma 6 manya nti bw'oba onnyuka onnyukire ku nze mbere wa 7 njukira sikujjaako za luumu mpozi awo ng'ebyesente tubireka awo kale wegamba okutemerangako
ebyasente tubivaako yamu nze manyi kati eno luumu manager kale nja kubangeri gye ngisaba wulira omwononefu ono olaba kati nanti mbeera sisobola manager yamukwasa ogwa luumu wano era bw'ogenda n'ogula malaaya malaaya esooka kusasulawo ono luumu 200 kati amugamba nti ze luumu yo sigijjaako nnyo ssente nga ndowooza ojja kuntemerako nange njagala ebisava buti bagamba nti okulinaana ennyanja sekuba kuliira niye kendiireko muleka ndiireko nange ndiireko naye bannayeye tugende tugendagenda yadde ekyokunywa nkulaba kati tutandise byebyokunywa nze nkola ku loogi sikola ku byabyakunywa kati gwe tulabanga buno obudde bwamisa omukyala yamugamba nguliraayo ebyokunywa tugende ate gunize nkola ku loogi sikola ku byakunywa ekyo beerawo ng'okimanyi kati nze siganye ngenda kukuwa okuwa mba sirina kyenfiiriddwa kuba gwe oli omu jjukira nti takisi yange nziza notikka abantu omukaaga olunaku ate nesigala nga tejjudde neera naye ngulirayo ebyokunywa nze ngende nkuwa ebibyo byoyagala ku makya kuno bw'oba tompadde kale at least nsitula bakozi n'abakozi balina okwemanya onsitula nga tugenda oba talina zigula byakunywa nsitula tugende lwaki oganya okugula ebyo byobwerere byagalwa naye Kataala kiki kino kye yeetiba n'alyoka n'akyetiba olabye ebyobwerere bwe byagalwa olabye Kataala talina nagyasobola kitwala gwe nosula mu ttaka nadanze gwonsude mutaka jukira bano ngenda kuwa byabwerere ne kabiya kakulemye okugula kati n'okunsitula kukulemye bano tebagenda kuwa byabwerere olina kyogenda osasula Kataala sikyagenze kati awo sikyagenze neekubye naye naawe oba onkoze bubi kubanga mu mbeera y'okusitula wali mimi nakookinga tugenda maaso kati be bannaffe abo mukulu yamala n'akwasiriza yakwasaganya ensonga nako ne kafuuka akazibu yamala n'akwasaganya ensonga era tebamwawulira naye maama akakundi akambwe kati kumbe liri libadde savvu lyabadde agendako savvu gatemuba obange mu jiimu naye nga kammazeemu nnyo akamu ate nga njagala kikwasaganya nga buli lunaku ngende mu jiimu ngenda kigamba sigenda kuddamu kuwa luumu bw'oba tonzigyemu kati buli lunaku olina okukeeranga ompe buli naku olina okumpanga nange manager yampa kufuna bagamba akuwadde okulya aba akuwadde kusanyuka nange olina okunjawuliranga naye asimalaako yeekebedde musajja wattu alaye nga talina watuuse nnyo akime nange bintu byokuzituza obusituza nempulya nga kivi kiki egenda maaso akuwadde obukulu aba akuwadde kulya abaana ab'obuwala baabano bayonoyonekera ddala kakati guno gwe mulimu ekonomi bwe yeekanama naye ng'awanikamu kale ate bambi mukama katonda yali amuwadde ekintu bizinensi yonna yagimukubako kapito yagimuwandiikako mu linnya lye kati eyo kapito gyakozesa okulabika ng'afuna buli kimu kye yeetaaga baana ba buwala baabano ku njaga beebo ku buli kimu beebo kati no bano bw'olaba ate abeepikira abasajja abafumbo abasula ku luumu wano ebasula tugenda maaso efirimu eno egenda maaso evudde mu Kyotera Film Production ng'omugave mu kibi yakutte nze mwana gwe njagala kimalevu ekyo kimalevu kirinamu kasente sebe buli kiseera kibeera na sente zaabwe malevu tava ku briefcase buli kiseera briefcase ngenda mwetega lumu ngenda kujja nga sinina mukamunda nga ndi mukapase nja muva munda oba naava manji oba naabeera miryango yanaamanya era alina okuvaawo ng'asabye ennamba kakati ono ye kye yakola ng'ataayiza Ronald omusiro naye gyebaleko obadde ongamba ki naye bano babadde bagamba ffe bano banammwe muyitawo buyise eri kyokka naye labayo nayiba naye labayo bano buyitako ddala bano balabe bonna bagata n'abeewuwo babiri nga tebaweze omu okirabye bano nayiba tolina gyontwala nja tuyoŋŋamba kiye nayiba zirina byenjala okugamba lw'ebyayononesa mu luumu yange amasanyaze tegagatta gwe nojja kundeetera ebizibu
omukazi n'abasanga. Bebi kyokka bambi mukazi wamuwa omukwano. Mukazi yabuuza kiki? Bebi kiki? Mbona ayagala muterereza amasannyalaze. Mukazi yabasanga. Nyamba amasannyalaze gabadde ki? Mbu simanyi amasannyalaze gagakyankalanye. Ono ye malaya tomunyumiza. Ate yafa buvubuka buto. Bebi jatugenda alindako bebi wawe muno tegaaka bulungi amasannyalaze ge gabadde ki? Mbw amasannyalaze ge tegaaka. Nanawe jangu. Nanawe. Laba firimu. Chokolabayo. Naiba nawe sookoleke banogenda baleka mu nzikiza amasannyalaze gaabwe gafudde naiba. Naiba. Musajja mbadde amufunye muto. Wulira firimu. Abadde amufunye naye lukazi lwe ne lwejje ne lwereeteraawo olwo luba lukazi kyoba muvubuka amadde mwagala kyoba muvubuka omanya nkuba zuwe mukazi we yamuntutteko nyini lugidde mu budde okyatya mukazi kati naawe kyatya omukazi olukazi luwalisambye nozeeri n'olukazi olwakula nga lusirwana kubanga oli omusajja omweta naze bwemweta kati wulira firimu okukola okiwulira nzirinayo omusawo kati amugamba oba mukazi akulemesezza abantu abo tubateze obunyiibwa buganye tubakoze buli kimu kyonna kiganye ninayo omusawo gwemmanyi tugendagenda owomusawo tutekemu ssente tugende w'omusawo abasajja tubafunire ku ddagala bwete bwe badde mbadde mu kiibi tusinkane olulala mwiraba.